people to live here knowing you're going to be paid for the work you have done. Abategeezezza nti abakakasa nti muve bwe munaba muvudde wano muveeyo nga mukimanyi nti mugenda kusasulwa kuba kino kiragiro kya Parliament ekitamenyebwa. I am going to summon the leadership of KCCA, the Minister of Finance, all the MPs of Kampala for a meeting on Tuesday in the morning for you to be paid. Musooke muneegatteko twebaze Sipiika ne Parliament olw'okuyingira mu nsonga zammwe enyerenye n'ensonga eno okumala ebbanga ddene. Ku lwokubiri twagala Parliament ekimalirize abantu bano bakole emirimu gyabwe ate nga basasulwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.